Sunda 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 paka wansi, sunda 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 paka wansi, sunda mami, sunda daddy. Akugamba Dr. Nkadi wali okokokoli kati masula kokokoli katambula kati akakokokoli kokokoli wajikubira wano yali ya wano agawala inze nfirawo mama nfirawo sweetie wange nkufirako. I live my life like a superstar, blessed are those who believe but they need to see. No Mikey. Oyo wamita mutya Adam. No Mikey yazigidite saga. Nebo jisoka kuma mosima. No Mikey yazigidi. Bamama mwe mulirudawa. Diaspora mulirudawa. Mwe. Kati talent ziweddewo. Wakyali talent. AI zize waliwo buno bw'oteekamu amalowoozi neririkyusa AI neekuwandiikira oluyimba kati gw'oliwo ogenda nga kibokisi wali ku stage n'oyisaayisa mu tebyaliwo wadde twayimbiranga ku Sydney naye ng'olaba nti omusajja ono yateekamu obwongo ate kati ndaba n'eggaali naye kati eyaffe yavanga ku airport paka Kibuye nga balese muyimbi abantu bakulinze nga bakujja ku kisaawe bakujja ku airport ng'abantu bakulindidde bweru okuva ku airport nga bayimiridde ku nguudo paka mu Kampala. Si bano abasasule tulina okutegeera ebintu waliwo ekimiisingawo ekitaaliwo ekyaliwo ekintu ekituufu. Olaba ne Shanks yennyini yatukanganga. Shanks ngakangaki okulaba ku Shanks bibi kubanga kabaka baka miliyoni bakimanyi kamiliyoni bo bakimanyi ekituufu ne Red Banton oyo ng'akutiisa. They diss you until they put you down. Nga dissing mungi. Walingawo ekiwulire kye bayitanga straight talk. Kikola kitya? Kyambwa nnyo mwana. Nga kikola. Kikunoonyereza ne bw'ova mu kinaabiro nga kikuwandiika ku buli obusajja nga bwambwa nnyo. Kyakuwandiikako ki? No sense. Kati waliwo ne bawandiika. Zigidi kati yalaluka, Zigidi ali. And you're like, bagamba walaluka. Simanyi ali eyo, ali bubi nnyo Zigidi. Biggest problem here is the softwares zetusinga okozesa it is outdated. No. Pirated. Not outdated. Pirated. So when you put it in the systems, they know. Nava ku Kivulu. Kivulu ky'abayimbi bangi. Naye ng'emmotoka baagikuttemu. Brakes. Ngenda okuvuga ng'emmotoka yeetumbula yeetumbula brakes tezikyakola. Otya? Emmotoka neyeefuula neetumbiira neefuula emirundi 9 kati gwe bw'aba ggwe ovaamu n'oddamu bw'ovaayo oba onoobeera otya. Ekyo tuli kyerabira mu ndongo. Ne bayimbi banno ne brakes baasala nsale. Brakes? Breakthrough ya brakes baasala nsale. Ngenda okuddamu okulinnya ng'emmotoka egize eki. Baasala nsale? Baani banno? Emmotoka yaggwawo and many mocked. They never appreciated it. Yafunye. But I broke my arm. Motoka yaggwawo. Singa tebamanyi nti muna Uganda. Faruku kyenjagala omanyi. Music has to flow with your blood. Toyinza kuŋŋamba nti gwe engoma gy'okuba yefaanagana n'eyange oba n'eyo. Madaiso toyinza nategeera nti waawa. Kati ate si yayimba yegwe wange kwagala nnyo mukwano yoyo
kati bwe yayimba Oluganda nenga mbono mu Tanzania yayimba Oluganda Muganda we Masaka wawano Made ne taata wawano yakuba Baby Girl tulina abaana abayimba Baby Girl etambula etya gwamanya Ekiswahili kila kitu unachofanya kifai baby girl ili nifanyeje buli chokola baby girl buli chenkola baby girl olaba tekisana nkole ntya kyali ategeeza Madi nenga ninga Ekiswahili kyali kati Madiasi ye yali already yali settling a day Madiasi namusangayo wamusangayo nga sitanga tanda kimeke nga tetulina kimeke nga ffe tutoba ne Madiasi bambi nansoka nakiba nange nemuddirira nayisawo baby girl natusuliramu gwe wange kuba kuzi live band zezeri ez'amaanyi Madiasi era bw'omumeshoninga yi Tanzania akyali mu bitabo bya Tanzania mwali ndowe yagituusa ku kisenge fenna twagituusaayo ne tukwatayo bekwa kati gw'osooka n'okuba Tanzania yasooka okutegeera yasooka okuntegeera nga kukayimba ki ezo zenyini zenkuwadde Mike yazigidde nakati tukuba nyimba si mutwalo gwa nyimba gwe kukuba ku radio weyo omusajja omuwana akyatukabya naye nga yafa aliwa amasakunda omujjukira nakati enyimba ze zikyakuba naye yakuba lumu olwo oyo omusajja yagikuba n'abita naye ng'akyakuba agenza okufa nga bakyakiriza teweetaaga music mungi nnyo okubeera owakabi tekyetaagisa tuni emu 2 3 4 osobola ofuuka kankuzeeyo mu bano baani abazungu b'omanyi abakubayo red wine obajjukira bakuba mmeka you see UB40 UB40 bakuba mmeka tono kati it depends on the quality. Mike Yazigidi yayingira ddi e Kampala? Mike Yazigidi yansooka okuyingira esite nekubayo emyaka ng'ebiri bwano nga banneegayirira okujja naye nga mmanyi ngenda labirayo bizibu bya bwereere bantu bawano tebasiima. Mwaka ki lweyingira esite? It was around 2003 neruyingira 2002 neyingira esite kubanze nali eri nkyamaliriza kusoma. Wagikuba okyasoma? Ng'olina mu bibyo? Nga ndina mu byange. Katonda ono era Madaisi ajja kigamba. Madaisi ngina munoonyaako. Yajja kugamba. Wagikuba oli ku ssomero? Okuba bibyo? Nga nona ku ssomero netugenda. Ogenda owulira nti e Kampala 2002 nga Kampala waliwo nga mpulira lukuba naye nga nze ate ntunuulidde eri market eri nneneko oba ontegeera eri ojja kutunda album osigale ng'ofuna tugambe bayinza okuba obukadde nga 10 buli mwezi ku album yo. E Kampala bagenda kugamba tufuwe obutaano bugenda kukolera ki nga toyitawo toyita ate ng'ojja bujja mu bivulu ate nga kutoba nnyo kutoba nnyo mu promoter akulamuzanga alamuza ennyaanya mu katale kyovola wagobanga obudiirudiiru obwo oluusi owulira nga tekalina value oluusi katugambe nti oluusi twessa enjala ekuluma naye oluusi weekaka okukka wansi naye nga si kyosaanidde okufuna. Tuning y'amaanyi wano olwesangawo tuni ki wano? Waliwo tuni kyeze? Sinza gambe eno oba eno wali owulira bayizo gawaayi naye nga nze kyemmanyi nti lwakwata ne lukola bye lwakola baaba lwatuyitamu. Sinza gambe eno oba eno otyo osala amagezi tuni olwo ebivulu byonna wabigoba oba wajja n'okuba? Najja n'enkola naye nga nzirayo nenkola nenzirayo
era mbisinza kukisuulirira era ogira noddayo n'okuba kyokubye nodda naddala ku live band ogera n'okikuba nodda n'osirika oba omanyi akawogo kaba kajjanga at least abaana badde ku ssomero at least obeeko kyeweekolera. Kati olwo ki ekyakujja Tanzania? Anti waliwo n'okubeera homesick. Osobola okuyiga ennimi zonna naye nga bw'oba toyogedde ku lulwo olwo kyoba omisinga awakano gakanzireyo. Okoma mwaka ki? Nkomawo 2. Oluyimba lwo lumaze okutuula. Kati 2-3 guggwako bwe guti nenyingira. Nayingiriraku no end. Halima yandeeta Namakula. Halima Namakula nga atakule. Ne Hemudi mutabani w'omukulu. So kati ako ali mu Hollywood producing movies. Mutabani wa Halima. Munene sebo ne mulimu ne movies omulabamu. Mutabani wa Halima. Mwana Halima abantu bazala wabuzala ya Halima Namakula. Halima mulabe edduka. Halima wa maanyi bwa. Levo ndala nnyo. Bwe yali promoter wa maanyi. Tira mutabani wa ali mu Hollywood. Aina ne ba stars. Oyo nga babe Halima Namakula. Na generation eno jasi tufunye omukisa omubi nti tetutegedde bantu kyobola ngezaako okulaba nga nnoonya abantu nga mutubuulira abantu bano abantu be bayisaamu amaaso. Ate ekisinga obuzibu mu nsi muno kwe kutambula nga totegedde wajuva era ne gy'olaga tojja tegeerayo. Oba ntegeera abantu betuwa respect kati nze siiza kuva eno n'enzalawo Africa at any time ngisanzeewo ate era ekyaliwo kati ojuwa respect. Oluusi tuba tumanyi okuyimba. Nze nava wano nga nkubye Mike ya Zigidi manyi nyimba lumu ne nyimbako n'abakongo naye bansiibyako nga ndi muzowe baŋŋamba amaloboozi tegannaba. Ekyo kyandaga ne mmanya ng'ate n'olisita tuba tetulina kye tumanyi. Bakutwala mu bakongo. Waliyo zipiiki ezigwe z'otayiza kuba nga wano bakulaba okuba oli wa kabi ne bakuteeka ku tesiti muganda wange ng'oli wa bigere. Tebagamba kuba ng'oli wa bigere era okuyimba n'abo abasajja oba omanyi okuyimba. Kati njagala bw'oba oyagala okumanya kye bayita okuyimba funa vidiyo ya Madaisi ng'ali ku stage. You will know what I'm trying to say. Ngayimba Baby Girl. No, ayina n'endala zayimba. You'll see online kwebiri. Naye ng'olaba ojja tegeera abantu omanya nti omusajja ono amanyi okuyimba kati talenti ziweddewo. Tewakyali talenti. AI zizze waliwo buno bw'oteekamu amalowoozi ne lirikyusa. AI neekuwandiikira oluyimba kati gw'oliwo ogenda nga kibokisi wali ku stage n'oyisaayisa mu tebyaliwo. Wadde twayimbiranga ku Sydney naye ng'olaba nti omusajja ono yateekamu obwongo. Kati olwo Halima akuleeta kukola ki? Nga promoter wo nga ki? Nga bono promoters. She's a promoter as well. Ate nga artist. Nakuleeta nakupangisa. Nampangisa nansasula nejja nenkola nenzirayo. Nga Bellulaga yendeeseera. Company. Company yakuteekamu ssente okuva Tanzania. Ojja obakuba eya Zigidi. Abaana nolowooza babimanyi. History ono tebamumanyi. Balowooza mwatambuliranga ku bbaasi mawingo ne mujja ne mukuba. Ate kati ndaba n'eggaali naye kati eyaffe yavanga ku airport paka Kibye. Nga balese muyimbi. Abantu bakulinze. Nga bakujja ku kisaawe. Bakujja ku airport ng'abantu bakulindidde bweru. Okuva ku airport nga bayimiridde ku nguudo. Paka mu Kampala. Si bano abasasule. Abali organic abaddala. Ng'enguudo zikwatiridde ziti. Ozebba kuba. Nga ne wonooyita okuyimba tolabawo. Do you know what is confusing like that? Kati gwe kino okipanga n'oteekawo bano n'obateeka wali n'obawa ne script. Neeri nga tolina gwewa script. Tewali script. Wazira amaanyi gozze nago ge gakikola.
okumanya katonda w'amaanyi. Ziggy aba tetumanyi history man, tulina okutegeera ebintu. Waliwo ekimiisingawo ekitaaliwo ekyaliwo ekintu ekituufu. Olaba ne Shanks yennyini yatukanganga. Shanks ngakanga ki okulaba ku Shanks bibi kubanga kabaka bakamiliyoni bakimanyi. Kamiliyoni bo bakimanyi ekituufu. Ne Red Banton oyo ng'akutiisa. Shanks Gumeras. Yes. Nga tomala gamulaba. Otya oyogere naye biki nga tolina. Era lwazze mu kilabu oba bwe munaamulinda ajje ssebo mwetegeka mu Angeno. Ate si buli omuntu ajja yingira. Anje waliwo abajja owulirira ebweru otereere nno. Kigeza abantu bakola dde ebyafaayo. Oluusi kinse senti enseene abantu balowooza okola kipya naye nga bakikolakola dda. Mundo nga abantu babikolakola dda. Bangamba Shanks ng'akuba show abasooseemu ne baawulamu mwe ne mulindira wabweru, n'abamala bano be yakubye mwe ne mufuluma, bali abali wabweru ne balyoka bayingira. Kugambye nga balanga nga teri tolaba nawo onooyita. Kyekyaliwo nnyonta toyinza giyita nnyonta oba mwali muyimba talenti bwebezze talenti bwebezze kati kiki kyozina bali abakadde kye batasobola kuzina? Obuuka ki kyetutannabuukako? Wali osinga kamiliyoni kubuuka mu bbanga. Mwabuuka dda n'emizinda oba bebe oba kokofinga, byonna tubikozeeko. Tolina kyogenda kukola kipya. Kati bw'okomawo wano osangawo baani mu katale awo? Kati tutandike endongo yawo. Osangawo ba bebe wamusanga kikube Kamiliyoni nga alina tunity. Bobi Wine yali atandise Kagoma 2001. Bonna nabasangawo. Naye nze nakitwala nti I'm meeting fellow artists. This is a business, it's a job. We are looking for money. I'm not looking for kingship. Sinoonya bukulembeze mu music. Wazira I'm showcasing my work. Your talent. Yes. No yingirawo. Yes. Sina beef ku muntu nti ono simwagala ono sia no. Ate saagala fugwa. Is my problem. I hate it to the nodes of my heart. Kungambu ate ono boss wange nga ntudde neneewandiikira ndi olwotuuka okumawo ne Mike ya Zigidi otandikirawo obulamu kuba waliwo tune zino zigundi Matitage yali afulumiza obulamu bwensi. Yali abufulumiza 2000 I think 2000 abonna balabanga 2003 abalabanga ne ku TV babucha mani nalinga mbalaba kigeza bucha mukaddeko ku ndongo bonna nga mbalaba. Ayinyiza okuba nga banze almost abasembyeyo okola ki kuba nze najja then Maddox nangoberera. Maddox ajja before you, after you. Okay. Kulo otandikira wa tukuulirangako nti Firebase Lion Island simanyi wo watuuka wano no setolinga wa notandikira wa. Let me put it this way. Oluyimba bwe lwajja lwa hittinga radio stations. Of course wabawo demand ey'okuyimba. Kakati bw'wabawo demand y'okuyimba bw'oba ozza awantu ate you have to collaborate ne bw'osanzeewo to sink in the system. Nenkola ne Bobby Sunda nemugenda mu Dream, nenkola ne Bobby Sunda nengenda mu Dream studio nenkola oluyimba naye. Ani yagikola egundi eyo?
waliwo Washington, waliwo Cardinal, producer Cardinal, waliwo ne Tommy Oz. Producer bali basatu. Sunda. Ne Eddie yawe nakola mastering. Sunda. Katambula kata? Sunda paka wansi. Sunda paka wansi. Sunda mami, sunda daddy. Akugamba. Tuli wakati, kwata wakati. Akulimba tokola ki? Yes. Tokwatawo. Ya 2001. Wakati ya tuli mu 24. Okay. Olukuba Sunda. Yes. Otandika okusinkinga mu system. Osinkinga mu system. Eno nayo bengo okola. Bamikwano gyo baba bakuyise. Eno nayo ng'okola. Neri ng'okola. Boti. Bwatuuka wano ne Mike Yazigiti. Kiche wasanga like expectations zo zali ngove Tanzania zali zitya? No, when I reached here the song was big. Yeah, extremely big. Audience was big. Tulina nyonta. Si nyonta siza chita nyonta. Kubanga ne file rutaya newe yajira na yali big. Ate naye yakola enyimba eziri very massive. What I can say is Ugandans bagala ekintu kyabwe. Bwe balaba omwana waabwe ng'alina akikoze, they appreciate. They love let's give them a shout out. To appreciating. But kati who has ever broken a record okusinga afire? Fena tubaddewo. Yeah. So the senior audiences agamba bakadde bale, we love music as Ugandans. So watuuka wano nga tune nene, vibe nene, ate nga abantu bamanyikiddwa ba moti obalaba ku stage nga ziri big. Moti already big. Yes. Egos nga weri. I found artists since agamba nti sasanga oba artist ba artist baliwo nga bangi ne bayisamu tune sebo atajukira talent yali ekweyimirira chengeza by then neno bayi nayo lusobolo jibera nayo naye nga obanku gambe you threat sobera ne tune ne kufukira problem you threat you want to sink in naye nga is like atajukira ovudde eri nga tomanyikiddwa like nga abawano agambo na bakuyita na mu Tanzania bajja kwekwasa oli mu Tanzania ayizo okuba balumuwandiikidde olwo katulinde olwokubiri kyengezako kugamba bontegeera akantu awofa kiringa bonogamba Michael Tyson yazze kati akubira nakivubo mu boxi aba KBC kati akubira mu KBC tumu receiving bwetu tigoyenzo kikiriza ojaga ayina kyatukwesi teba ku receiving. Yes, ojaga abaluwo kyatukwesi. So challenge ze wasinga okusanga ng'otuuse wa sinking in mu system. System yali ekoleddwa nga waliwo abajirwaninga. Sinking in. Ekirala oli ayagala kufula cheap by force. You must be cheap. Bagezaako kukuzannya obuzannyo teri kushininga bakusse wansi. Ate amawulire ga wano ngolo gatudisinga. It's very hard to break. They diss you until they put you down. Nga dissing mungi. Walinga wekiwulire kye bayitanga straight talk. Kikola kitya? Kyambwa nnyo mwana. Nga kikola. Kikunoonyereza ne bw'ova mu kinaabiro nga kikuwandiika ku buli obusajja nga bwambwa nnyo. Kyakuwandiika koki? No sense. Kiki bakuba ekyo ky'okyajjukira? Omanyi tuyinza okubeera baatisiti. Naye buli omu alina ebimunyumira. Nyinza okuba nnyumirwa mupiira, omulala anyumirwa bakyala, omulala anyumirwa kati olusi bakuwandiikako bakusanze n'abakyala nolwa kati bino baabijjeewa.
kwegamba oba olusi tulakinga kyetuwandiikako wano mu Uganda oli n'amala gawandiika n'atamanya kikyagenda kuleetera wadde mulina engombe egamba nti good news and bad news is all good. All news. No. So kiwuli ekyali kikubanga they don't give you value. Ekitali Tanzania tojja kisanga. Bwana Misa kiyangambako ekyamawulire ekyo. Ekiwulire amawulire gabakubanyo damage. Gaba damage. Kyabakubanga straight talk. Straight talk nali manyi bwe buno bwa nojja n'obeerako n'obusowera buno obw'amawulire obukuzungirako mpayo etaano mpayo omutwalo kati bwe kagenda gwe kyokagambe si kye kawandiika osaka wandiise birala Mike yazikiti twamusanze n'ebyana oba tumusanze ali katwe kati waliwo ne bawandiika Zigidi kati yalaluka Zigidi ali and you like bagamba walaluka simanyi ali eyo ali bubi nnyo Zigidi bana abasajja bamawulire bagajjawa amawulire go gakuba ate jjukira abantu baffe bambi tebakola nnyo research ekizze kye batwala so you cannot blame them. Zigidi ali eyo ne baletayo akafaananyi k'omulasita ali eyo ne baga wuuyo Zigidi Zigidi ne Bobby yayogerako n'agamba oba Red Pepper yamukuba Bobby Wine soon to die because of cocktail of drugs. Simaba babichiwe bayingeje bachifu kugaye bakuwandikako ekintu cocktail of drugs ngoyinza noga naye mwana baba n'abantu basiima byetukola. So challenge yasooka nga wakatuuka wano walina tuning anene n'ogituuza muki mube wasangabo naye kakati publicity yaffe nga yekumalamu amaanyi publicity nganfu ng'otuuka okuba nga otya okutambula ebweru otya okunyumya n'abantu kati nyinza onnyumya naawe kyennyumiza naawe gwe zo nsanyukira naye abantu faani ogenda owulira enkya nga kiri mu mawulire ng'oddamu okwesembereza abantu ogamu naye mundeke oluusi ne Maddox simunenya simunenya tomunenya atuuka nga naye yeetamiddwa tamanya ani yaani kyagwako ne ku Tyson yatuukako nga mu nju muli abantu olw'okuba sita n'abagamba mpeddemu buli omu n'aweta asobole okufuna eddembe. Okay wewatuuka wano bani abajjira ku regimu y'entuufu kuba bano ngambe ba Bobby wabasangawo ba Bebe Cool nga already balina tuni zaabwe bakamiri baliwa regimu y'entuufu nogamba nti twata ono mu katale ndi naye bwenti because buli bayimbi balina generation gye bajjiramu Kenzo yaba Kenzo ndala yaba Peter Miles ndala kutambula ne yinza kugamba Maddox mbadde ndabanga regimu yo regimu yange nendaba omulala omanyi obuzibu bwa maketi yaffe Tanzania bwe beefulumya egamba nti kakati tufulumiza emitwe 10 gikubidde ebbanga bwe giti naye wano oyinza okwebaka ekiro n'osangayo site yafulumiza enkya kati tizi hard to ogamba ono oba ono kati nkugambye Maddox lwa nsonga emu nti ngamba abayimbi abakiteeka mu time n'owulira oluyimba nti luli it is settled beats bazikozeeko owulira nti bwabaddemu waaka wabaddewo waaka akolebwa naye wano oyinza ozukka nga waliyo ono where you are like okay kirabika bwe kirina obuba owagira wano muyimbi kyeyasinga okuwa obuzibu mu music like mu ndongo like nti tune yo yali ecompetinga nono bayimbi kyaba abakuwa obuzibu waliwo omuyimbi gosanga nomugamba nti omusajja oyamba obuzibu ne batubukinga nga twatambulanga nga walina okubeera mbeerawo ng'afulumyawo akanange n'enfulumya
Anti nagambe in the first place zisajjira ku competition najja nga nzize kushowcasinga kiki enninawo ate nasanga wano mukitwala ate bulala nga kyawana kya competition wano music obanga akuba ebikonde nti nina okubagalamu n'omuntu amanye nti nze ngwa wano yes ye music wa Uganda kyewasangawo yes kakati taliiko nti sayize eno mukulu oba muto bonna bakulumba yes etanzania kikyukamu eri olina wookoma si competition it is what you have they give you value okay kati ogenda ova mu bya value ojja mu bya competition mu bya battle wano olina okuba push up olina okubako ku baaga okubalaga okay osangawo amagaali osangawo emmotoka olina oba n'emmotoka kati nebuuza emmotoka naye egenda ku stage kati otuuka wano mu katale nga kali different wano it is too materialistic oba nkugambe ntya showbiz mungi yava ne mu showbiz ate kintu kiralamu simanyi bwenyinza kikunyonyola omanyi olina okubaamu abantu baffe bantondo olina okuba nga onyonyola okozesaamu obwongo kyenyinza okugamba naye si I cannot pinpoint awo ndeetera bizibu so kati wano ogenda otuukawo nga ng'endongoyo y'amaanyi naye ng'ate ebintu ebikolebwa ekyoba omanya bo bamanyi simanyi kyendi naye nga nasiguukulula abamu si bamu nasiguukulula taata n'abandaba banjulira olina bwe wasiguukulula nasigula oba butooke oba biki oba buvulevule bwonna bwavaawo Mike Yazigidi erina abantu beyawa sleepless nights kiringa bonoga nti ngenze emmotoka za paakinze nnyingi naye era mubaamu emmotoka doga naye eno emmotoka nsajja emmotoka eno erinnya lyayo wakikola ekyo sitoma mukama yampa n'omutima olabira ku kinti olina kye wakolawo olina kye wakyusa olina kye wateekawo gw'olabira ku kwe nalabira nga buli radio station gye nkyusa ekuba buli kaliyo kigendaba nga gy'oli club performances shows ze bampitako ng'ezimu zinnema yasoma sound kakati nayingira professional studio where you pay in dollars ti omusajja asomye mu universities ziringa nnya aze ne Bagamoyo mu ssomero ly'e Bagamoyo eriyigiriza eŋŋoma obugoma eza Africa amaze obulamu bwe bwonna ng'asoma music producer w'oluyimba olwo kati gwe toyinza kuŋŋamba gwe ayayize okuba biiti ku PC osobola obiitinga omusajja oli eyalukola yali professor yali professional aba professor in fact wano we nalabiranga production is so different wewajja wa wano okola oluyimba ne luggwa ekiro n'oteekako video naye eri oluyimba lumala mu studio omwezi gumu nga bakyalukolako buli lwogendayo bagaa tetunnalumaliriza olabye ekintu ekyo kati toyinza veeri n'okolera eno noga buli kyeba bafulumya you feel it is not yet finished. It's not a finished product. We are still jokers. Maddox kukolera ebibye bweru olwo owulira nti waliwo obwaka oyo waaka bannange waaka simanyi bwe ndi Maddox yakola waaka oyo waaka now we are just embracing anything. I think a talents tuzina twakati kinneewunyisa nti omuntu bakuba oluyimba lwe wiiki emu ne luggwako
Mike yazigidi mu kikadde ekuba. Omusajja yalukola yaŋŋamba luno bagenda toba nalwo. For years and years. Kuba nalowooza asaaga. Nga muri Tanzania? Kuba naye nagendayo ne mentality ya wano yakubamu. Nkiriemu nziruke. Yagamba luno. Luno. Bazzukulu na bazzukulu. Mujja kuwulira. Kyekiriwo oba kyakyukamu? Ate gwena woogenda ne batakubamu. Lwolukuba naye tebamanya ani yalukola. Abasinga generation eno tebamanyi. Omuzungu waalinyira ennyonyi n'ajja mu Africa n'akola studio. Teri muzungu wa 10 abakitaddemu obwongo n'okusoma. Katoyinza kuŋŋamba gwe kyovula nti wano okuba ennyimba, and the biggest problem here is the software zetusinga okozesa, it is outdated. No, pirated. Not outdated. Pirated. So when you put it in the systems, they know. That is why we don't make breakthroughs. Tuliko pirated software. Twagala nnyo okudondola kiri kanfunire kuzirira kijja kukola nga kiri sebo bawulira. Kyovola obuyimba babugoba mu market eyo, international market. Luba lulungi naye nga waliwo akabulamu. There is something ekibulamu. Ne bagoba. Ba artist balungi naye wabaawo akabulamu. Magic kyali mu Mike yazigidi. Kyemwakola. Ati kakati ffe we twagendera oli omusajja ajja kugamba yimbamu eno Mike yazigidi dayoko damu oluyitemu omwezi gumu odde. That disturbing you causes you to bokivamu boteekamu kati wano ojjagamu muyimbi ddayo wiiki emu bakukuba ebikondo ojja biwulira. Tosobola muyimbi tosobola mwetolooza mwezi mu studio suula musibitegera mbidiriti nze komawo biki lwabuze tasobola. Kyengezaako okukugamba something we are lacking katono nnyo nnyo. Ekintu bwe tuba bwe kiba kikostinga $10 kigule $10, tokigula $2. Ekya $2 era bajja kigulira. Oluyimba luno walufunamu kasente? Nazikola zo. Mike yazigidi. Ate nyiza okwegaana. Walufunamu? Akatono ke nafuna ke. Paka nakati era okyakubirako band night. Kati kyakola. Nights. Kuba nkulaba nnyo waliwo akabaala akali wali nga ku Mawanda Road. Wano ku City Oils. Awo ntera okulaba nga bakulanze. Aliwooko nenkuba katuwooko. Nene zimpita nenzisabula. Nene ekyanja okubayo? Najjayoko n'abeeka bandi naye sijjukira. Naye engeri gye tuzunga ekiro. Abeeka bakuba wano. Baga mwali muzewa. Waliwo n'awalala wanene okusinga wano. Ku fansi oba ng'abantu bangi. Mwali ku Canada. Ndowooza. Awo twakubwe tutera okuba. So, tewejjusa bibala byalwo. Waliwo lyagamba nti tune eyo nakoma kummanya saafuna. Nze kisinga obukulu nawanikako eggwanga lyanga awantu. Waliwo okuyimba ng'oli munda oba akantu ako okaawula. Waliwo omuntu okurepresentinga ensi yawalala nga gwe otuteyo fulaga oba wanjawulomu. Who representing I represented Uganda somewhere. Tanzania. My language, my country, my people. Oba tonjawula na bakiprotiki. Kuba iyo yasooka yakulira eri neyingira wano. Maddox abayina we yawanikako bendera. Sweden. Chameleone abayina wawanise bendera agitutte Sudan, agitutte Congo, abati bendera ya Uganda. Ako ke kasinga obukulu feke tulwanira. Wakikola ekyo? Banaye Faru.
male kuddukako ku seeti abantu balowooza Mike Yazigidi yali loko yali wano tutunuulire ekisinga waawo nga oyingidde ensi endala okuva ku booda bakuba ggwe n'oyingira endala bakuba ggwe n'oyingira endala bakuba ggwe Zambia, South Africa, Malawi, Mozambique, Kenya, even today. Mike Yazigidi. Choga wenzo kende Kenya no ya Mike Yazigidi nga tebamumanyi. Kenya tekisoboka. Nairobi? Nga mbaddeyo ni recently nga ndi mu dancehall gundi. Dancehall what? Competitions freestyle. Dancehall freestyle. Koka Mombasa. Ngaji bakuletanga mu Uganda represent dancehall. Obasanga na lukalala. Si wine yangamba yali agenze ku reggae fest. Mubuze. Mwali twagenda naye. Si wine. Tabu. Si wine na yato tubaluka. Si wine atobye. Bandi omwana oyo yandibadde. Banange si wine atobye. Kati oyo yawandika fulaga ya Uganda somewhere. Si wine akuba ebintu byeyo naye abantu balowooza ali mu kugira. Oyo ayina kyatunuulidde. Bino abisobola bino ebya wiiki. Mwezi gumu abisobola. Ebyo bituni abisobola. Naye ayina kyatunuulidde. Si wine. Fenna kyetutunuulira ekyo. So si kutunula wano wantu. Si wine ali presentingira no ddala. Reggae fest azigendako eyo Legerandi namulaba yoba yali Mombasa wa Tanzania bawo. Kyekugamba ng'aliyo yakuba. Kyekugamba ekyo kyetukola. Kati bakutwalanga wa dancehall. Sebo ngenda. Peter Miles we wajira yaliwo. Oba Peter Miles yes. Oba yajja before yaliwo. Wamusangawo. Ng'alina tune ngatanafu. Ng'alina. Ng'ataatu kubidde no ddala. Ng'asita. Abo bajjira ddala ne. Peter Miles omulaba otya? Oyo kabaka. Style ye. Mulungi. Amanyi kyakola. Naye alabika mwamumalamu amaanyi. Amawulire gawano mwamumalamu amaanyi. Abeera yeyo mubi. Omanyi tuguma wano. Naye otuuka ne bikutama. Ate gwe wawandiika tolowooza nti otta katale kaffe gw'otta Uganda. Omuntu wafiira ku Zigidi obotta Uganda. Gw'obotta Uganda ofiira Chameleone otta kyammwe ekyo kyoyonoona kiwe value. Ontegeera kyengezaako okugamba. Chameleone be yandisitudde Zigidi be yandisitudde. Buli wokuba Chameleone n'abulirayo. Tekimwetaagisa na kuyita kusitula naye waliwo abamuyigirako abayinza okuwanika oba bakotogera. Gwe nga tosobola ate gwe wa specializenga mu kuwandiika wandiika ebibyo. Kid Fox omusanga. No wa radio naye azoleya. Wa radio? Ekyozalo tugenda kigenda mezero walisanga wa watuufu. Kid Fox omusangawo. Oyo mulungi. Wamusanga yakusanga. Abalungi bonna badduka. Tebabasobola. Muyingira mu creative space yaabwe ne mugyonoona. Kombo Batulumani katubaviire Siza katubaviire ne bafulumamu bamegadi nga balaba tebabitegeera barabadaba bonna bafulumye bajeno megadi basiza mani Tulumani naye wali okubyeka akafaananyi singa baaliwo nga bali comfortable nga bonna abana we bali singa kikiri kitya ate abasigalawo bagwamu amaanyi. Kati n'Oluganda mulukyusizza mu luyimbanga lulatino. We after the beautifying of your culture. Abakabi bonna badduka. Kati ate baba yasigalawo. Baba baagaza. Era naye twammalamu maanyi. Pozi oyagala obawemula okuva ku makya paka lwaggulu kuba bonna baba bakujjako waya. Otuula olina jjanga mudongo. Mbwakupima magezi lwala wano. Wakubako ku deviate. Deviate nayingiranga musebu. Wajikuba. Naye nga siyimba. Nze ndaba bakooka. Naye nga bonna mbamanya abajjamu. Nga tonnafuuka nga to. Twali tulirwa mbuuza lwaki. Why? Ffe twatandikira ku desiki mu class. Okola
biti ya dansolo gikuba ku desk ne wabaawo ateekamu ensaasi n'emimwa ne tukooka kati gwe begenda okuvuga wali oba omanyi ekiddako lwakuba oba ogamba bwe ngendayo bavuma bano yo Uganda evuma bazoleya si bangu gwe kyoba omanya baana bali bakuba deviate Michael Ross balingamu Banavio babayitanga aba clear cut waliwo Sabasaba oyo twasoma naye Shimoni Obi wange Sabasaba kati ali mu Hollywood bebaleeta hip hop mu Uganda. Sabasaba si muganda wa Morris Kiria ali Hollywood. Sabasaba ali Hollywood. Basajja abalikyo nefe enyimba ezaffe zisalina nnyo makulu ziri mu Queen of Katwe bagyazigide nkutidde sibe bakuwa kasente era nani jakubuuzwa Queen of Katwe bwaneza epass bazituwa naye bunzaali naye nga omanyi wadde mukikoze bwe mutyo naye I represent history will stay. Queen of Katwe history will stay. Mike yazigidi mweri n'abantu bagibaala kati wootuukirawo ekitegeeza mbampa nisse gwe gy'otatuuse kyengezaako okugamba ekintu kyo wakikola. Biki byowulira nti like abantu baku appreciate nze what? People do appreciate, but we are going to talk about things you don't want to listen to. Like what? Yet it is a factor. Ngachi. The way we treat our artists here. Yes. Tuchogereko ekyo kiterere oba kino. The way we represent our artists, the way we represent our kwegatwina okunyoma okuva ku bato paka bakulu ezalawo zoleyo lingi kyandibadde kitutuusa wala singa omuntu oba omuwa ebimuli bye ng'akyaliwo oli n'azannya mu cranes n'omusanga ng'atambuza ebigere aye n'ovuma naye nga yakusambirako omupiira ne baga Uganda ezoleyo lingi livaawa butamanya history oba ebeera showbiz tumuyita showbiz naye nze ndaba tuba tutta kyonna nze nkigamba leero because I have nothing to lose and I'm not scared but it is the fact ontegeera today bwe ndaba ba artists nga balwana ate bano balwana n'abakulu bano don't understand kikoma wa kifunamu wa kyandinyumidde nga ndaba collaborations mu music not battles kuba omusajja ono gweepikira bamukubye ne mu busonda bwa Malawi ne mu busonda bwe Zambia ffe tukyali Kampala netwerwana kyogana naye bakkuba enkokola ate bwe nkugambye buli obuwulire bwe nkugambye nti ng'oggyeko amawulire nawe amawulire yawo oluusi abaakola gage olina omuwulira nga purezenta takumanyi takulabangako nabanga kuba amajiino ganaye kiki tufaaki once a record is made wabaayo ba witness abamawulire bakumalamu amaanyi si kumalamu maanyi kwegamba bakugambe ntya ne ba promoters benyini nabo bamalamu amaanyi being a promoter in the US okisomerera in the UK okisomerera wano kiri ludda wataata tewali somero lyaba promoter wanafunamu akasente na buli omu aba promoter which means you can promote anything ekintu kyaffe twakiyuwa gwe obumanyi kyoba omanyi oba tewalina management
wakati byonna bidda ku management ne protecting ne shielding amawulire amafu pyala n'abeerawo abayimbi abakuba ku ebikokola ate kati management n'ebo twabayinawo temwalina management biziruvanyuma ne banno balina zikuru mwe baali bagwa tewalina eri walina lwaki wano wajja tewayingira kuru nagambye oleme kuba independent nagambye natondebwa nga njagala nnyo obeera nzekka I will have a problem. Njagala nnyo beera nzekka. Already walina hit yo mu baaga kati nga tosobola beera under somebody. Gwe bw'oba ggwe ng'oli star mana star booking nga zirina kujja ogyekwatire. Babaawo abamu abakolerako. Of course wabaawo abakwasaganyiza. Olowooza ekyo kyakkosa tekyakkosa ekyokubeera independent nga toyingidde new market nga toli star naye nga tetomanyi market yene etambula etya ezannya etya kuba abazannyi bawo baali bazannya bulala. Nze ngamba tekyankosa oba nkyogera mu butamanya naye nga nze ndaba tekyankosa kubanga era tekyankosa kubanga era nkyayimba nkyali n'okutwala ku heights endala. Ati kakati n'otunuulira n'ebivaayo ne bakompetita b'olinda tobalaba bali awo kyengezaako kugamba b'olinda the production is still not the same. That is why Maddox akyali ku album emu. Here it needs you to be everywhere. You cannot be everywhere, every bar, every night. It will cheapen you. You have to give yourself value. So kyokwegatta ku kuru yonna oba house yonna kati kuruza wano bankugambe ntya buli omu alina entegeera ye kyemba nkunyinza okugamba ti singa twalina structure okuva waggulu nti bannaye tulabira ku kino kino kiba right kino kiri wrong. I think we would have had a straight path naye otuuka ekiseera noya naye kakati tugoba ki babanga ababasimbudde kati mudduke naye finishing line eri luddawa mugoba bugobi nfuufu kyengezaako kugamba si mu bubi tekyakubeerera expensive nnyo okubeera nga running ebintu byo independent ate ng'oli mu new market. Kati nze kyenyeza okugaba Faruku oba ne talent obanga alina oluzzi music still flows in you. I still have new songs that are still running right now. Yes. On new music. I don't know what was doing new music. Tebafuddeeyo. Olina mupya. Naye bwe naagenda ku radio bajja kumpanvuye obudde sibuyina. Obaddeyo okubukidde tuteekayo video ne batazizannya they want money. Why do I have to pay you? Mbimanyi. Why do I have to pay? Zigidi takyagezesa. Ebibuuzo obiyise wano mpiseewo. Aba ayina mulimu abayimbi nga ye waba aleese oluyimba tuwetaaga nnyo okukola ki. Chameleone alese tune. Ate revising me, what are you revising? Zigidi alese tune. Bebe Cool alese tune. Nange ontuze mu line enninde. So muziteekayo abantu ne batazikuba. Zo zibeerayo tuzibawa ne bazigaana zikuba. Audience neebuuza omusajja talina tune. Nenga tune gyeziri. Kye nagambye basembereranga bo balaba Swaziniga azze kunyiga bunyizi. There is that threat. Why you threaten them, I don't know. We don't embrace what we have. Rather we kill it. Kyetukola wano. Naye ate bwe ngenda eri ewalala
Omukulu yazze ennyimba ze zizino tubadde tukakuba. Sunda ya wano tukuba Michael Jackson oba R. Kelly. Naye nga sikubirwa okufa luuku. Ekituufu. Ye kiki ekikireeta? Simanyi. Oba poor quality. Ayinza okuba ba DJ nabo bayinza okugamba. Kiziko okuba poor quality. R. Kelly yasasula Airplay Uganda. Ate poor quality ki? Poor quality oluusi abantu baffe bakubamu kwala. DJ naye n'akateeka ku pitch nga tezikwata. Faruku nkukake ompe interview naye nga siteekeddwa kubeerawo wano. Tekiri wano. Faruku nkukake ozanye video yange naye nga teteekweddwa na kuzannya. Tekiri mu industry. Oli n'asasula bintu nebikola ki? Nange nsobola zikusasula naye nga nze ndaba. Bita industry ebyo mu mpola. Why do we have to pay? Kati Sunda yakola etya? Kuba Mike yazigidde omala ojju kuba n'oleeta Sunda. Ezo zonna zaali maasi. Sunda. Kati kyenyinza okugamba nti wano music tumufuniramu mu bivulu. Wanene. Pozi kakati internet bwezze you can get it online. Noteekateekayo. Naye nga without that bino bye babagambanga kawusiwuukira alubamu kasiwuukira alubamu UPRS. Biri ebisajja byalinga bibbi naawe. Kasiwuukira. XYZ byali bibbi. Kasiwuukira bana. Yoteeka n'alubamu bakuwa miliyoni 3 miliyoni 2 ogwenda zikozesa. Ni muli omuyimbi waliwo gwe bawaako ebisatu. Abo babawa balina sisitimu zaabwe engeri gye bakikolamu. Naye gwavudde ebweru. Oli w'ebweru. Wakoma ku Sunda. Sunda wali akuna matata wali akuna matata yali mukadde. Waliyo dokita. Dokita atambula ati. Dokita ng'oludde okuleta ndeeta olujjukiro olwo. Nkajjukira nga nina empiso. Dokita nkajjukira. Waliyo kokokoli kati mansula. Kokokoli katambula kati ako kokokoli. Kokokoli wagikubira wano. Yali ya wano. Agawala inze nfiirawo mama nfiirawo switi wange nkufiirako. Megadi n'akwata ne tushira ne batandika okukola. Ye baali bamuleka. Kati mansula wazikuba boy. Imba mwezi. Kati nayo Sumaya. Sumaya atambula ati. It's a reggae tune. Reggae? Karege? Katambula. Si karege, sebo reggae. Reggae piwa? Katambula kati yako? Sumaya. Sichebaka. Kachayinywa bwomu, kamere ndya bwomu, mukwano ndi bwomu. Sumaya nkwagala. Kambenga nawe star. Kambenga nawe osute. Kambenga nawe baby forever. Kambenga nawe. True story over. Music. Creativity. Ntuula n'endowooza. Bale oyimba ku true story Sumaya yabuka. Ntuula n'endowooza n'empandiika. Nsuulamu. I look at ebibaawo mu bulamu bwaffe. Zigidi has new music. Abantu balowooza. Muyina. Zigidi talina music. Be bamanyi. Naye nze muteekayo. Sumaya new tune ziri eyo. Andi kati nze nakulira mu kintu bwe nali nzija mu industry ya music. Eri bamanya nti kati omanyi. They demand for the music and they play it. Yeah. And they make money. When the radio plays your music, it will call you for a gig and you make money with the radio. But here, they demand the music, they don't play it. Yes, they dump it. But demanding a musula mukasero.
bamusula mu dustbin ne bakuba ate we bakupaka omupya tuwakapya zoba waze basula mu kasozo bano yotuuka n'oggwamu okoowa nola kyekiri wano era osasula mmeka kati wano radio tulina almost radio seziweze ebibiri ziri plus bibiri plus kakati buli emu bwoba osulako emitwalo 5 bamusente tosobola basaba malako ate nga abasajja bo wate bakuta ate 5 matono kuba abapresidenti abakola ku radio yinza okubaako nga aba bali mu music kati tv tuyina mmeka pitirifu sula kakadde anno tekamalaayo naye nga nabo baba n'ebivulu baagala promotion ya tv so nga yandikuyise nti kyangu tukompasetinge tukole takikola kwegamba n'otoba naye nga tokomyawo naye nabagambako lumu walijja ekiseera tv ziriggwawo ne rediyo nga intaneti yewambye kati tekiriiwo okay tv weziri nazo weziri naye kati gwe abantu bameka boolaba nga ali ku tv oba baba ku ssimu ng'ofiirayo oteekayo sente promoting kati tulegundi n'ateekayo mmeka nze oteekayo nga babalayikinga okay it will come a time nga internet has taken over na kibagamba muzirya wano naye internet bwerijja muli muzibu bazikulyako kirabeka zigi wange kiraka bazikulyako no ituuka ekiseera Faruku wange like mwana amanyi gakuwedde ozadde abaana bagenda kulinda gwe oteekeyo nyimba bo baleme kutasoma tetuzaale tetukula kati bw'otunuulira era waliwo yambuuza naŋŋamba nti omusajja abo babuuze nti bw'otunuulira industry naddala mu abaraga abasinga mwejjako amannya like temweyita original names abasinga kati George Nkwanga, Menton Sama, Shanksy, oyo Gumeras, bano ba Madi Tiger, okitegeera ba Bragadi, okitegeera mweyitanga amanya ba Bebe Banton, simanyi Pato Banton, Ronnie Banton, Reddy Banton, mweyitanga amanya kyaleeta ekintu ekyo kya influence ekintu ekyo kati gwe kyoba omanya nti music alimu amalogo bwe weyita erinnya lyo kyangu nnyo okukuba sabada newebaka so weneeyita zigidi ogenda kunoonya ddi eri ekika ekyo kimanyi zigidi okay ekyo kimu ekyokubiri tosobola kweyita manyago olusi ndowooza by then twali tulina influence ya westing etuyingidde now you are looking for a quick name oba shortcut shortcut mwayita Jamaica tojja kweyita Lukwago Frank mutabani wa gundi something like ng'erinnya liwanvu kiba kizibu nnyo n'odditeeka mu lyrics zo ne zikwatayo zigyondaba kati toyinza kukwata Lukwago oba Lukwago gy'onyondaba it's a bit kawanvu ate wano bwe nkozesa ka shortcut ebanga koodi okay kwa ngamba Bobby Wine bali bamita Bobby Rob olinga bamita Ragaman Jose olinga Bebe Banton Amoti Boogie Woogie Amoti Boogie Woogie atenga naye muzibu sebo ku dance yali akuba ki dance nga ayita muki ng'ayimba zize nga dance nga gukutte Amoti yakuba ku dance yali Ragama fini kati mwenna mwetuumanga yali quick shortcut ebanga kodi nze nzuuno none yeetuma Mad Tiger kyeki Tiger yengo Tiger teri wano
eri mu China eyo mu Asia wano tulinawo lion leopard cheetah yeyita tiger naye baneneko ku lion. Okay. Kati gwe Ziggy olijja wata? Ziggy ani ali kutunga? Ziggy Ragadi etuuma oba wakwata mu Ragadi? Ziggy Ragadi Ragadi tabanga yatapinya mu Ziggy. Namusangawo. In fact Kadi Ragadi atandika okuyimba banga ne mu senior 1 S1 neba X. Wow. X mu club pulsation yalinga kabalagala omusajja oyo yagenda nga yeyita Mr. X. Mr. X yewadda. Mr. X yali mu luyimba lwa yatula oyo muveeko waliwo yasooka mbate manyono wa Chameleon. Ona ziruva nyuma wa Chameleon. Mr. X and Chameleon. Oyo mulala. Ragadi yagenda okuba emiziki ng'okyali kido nnyo. Senior 1 ate kati oyo yanjagaze nnyo ekidandali Ragadi yakutukubira ekidandali naye ekisajja waliyo ekisajja kyazze muganda wange abangamba kigatagatta oluganda ng'alina tunage yali agatta ku sharing wali ensambya nga wekyakiraawo Ragadi najenwa anje wagikubako banga anje yali nzibu ogiyingiramu toyingirayo na binubyo toyingirayo na bisapatu byo anje no nga mulimu ebisajja byenkana empagi obunene kikkasuka eri naye anje raka yali abasita ng'atalina tune n'emyaka yagirina kwega waliwo order nga toyingirayo ng'oli under age. Siriki y'abaana abayaaye Siriki yayingizanga abakampasa muvudde mu ssomero mumuyingire neera nga nabo batunula ne baga gwe toyingira tonnatuuka naye kati kiri luddawa bintu byafa ne disco yafa mwayinanga zi Transday yali yabulabe nnyo Transday naye mwakikolanga kuba nalaba Bristol ng'ekuba Transday Transnight Transnight like abantu kuba no mu theater botunera ne mu theater walingayo endagaza emisana n'endagaza ekiro kati yeyo what happened like bintu bino bya baita abantu tebakola abantu balina nnyo sente Transday zali z'aba student byali kiki ekyali Transday zalinga z'aba student n'abayaaye abaludda abafiri kati bw'oba ova ku ssomero bajja otungako waggulu eno bw'oba oyingira ekidongo n'ogikuba ekikalu n'osiba ettaayi n'ofuka mu loodi soka olinde baaji nga bagitunga baaji y'essomero bwe bw'oba otungako eno waggulu eno n'oteekayo kabbini emisana bwe zituuka ssaawa 6 nemwetegeka 8 etandika 8 ne kuggwa ssaawa 2 ya Transday yatandikanga 8 8 ekikiri ne kitandika paka ssaawa 2 ne yagezaako okulingiza mu Transday baali banzitiddeyo bangoba emizinde ngandi wekati bangoba n'okulingiza mu bibanda bya firimu we bati omusajja yali anjokiza kasigala ng'ejjuza okusinga ate kulingiza ng'ebibanda bikwata bya firimu Transday ekuba kakati bw'oŋŋamba embeera eyo ng'oŋŋamba otya nti kati music wedda ate people used to enjoy music more. People enjoyed the music bannange than now. Abantu bakubanga Transday. Wakati abantu banoonya nnyo. Tukyalina Transday kati. Tewali disco gy'osanga ng'ekuba emisana. Ng'ate ekutte eti. Toyina weeyita. Keke ayogerera, Jingo ayogerera. Nga biri active. Emi. What happened? Like, kuba amasomero nti bwe baba student bali bakuba Transday amasomero gakyali. Clubs weziri. Kiki ekyashiftinga? I think regulations. Oyinza okubanga ba government yali stopping. Waliwo kilabu gye bagaana okuba emisana. Simanyawo. Kuba Saudi bamusibanga. Bristol yalinga ku kkubo. Ate nga totegeera Kinnya wakiwulirako. Kinnya kyali. Olaba ku Kyamutawazi. Ku Nasa.
nga kiri mu godown yandibadde parking kalina nga bwogera naye nga bakisiiringa wansi ngeri wansi endongo kiriko faani egi osakata omuziki n'ogenda ku faani nosooka ojjamuko ku saati bwoti noddayo n'obalumba gundi olaba kyamutawaaza ekkubeeri erikkirira kati waliwo ka junction akagwa ku gundi luli olwa wansi akakazimba ako wansi eyo so baakamenya nawo kati waliwo kizimbe kipya nga waliyo faani emu naye nga wabansasagge ng'ensasagge eri wansi abantu gye basinga n'okuggwera mu kibuga kyonna wansi eyo nga bw'onoga nti kati yanvudde meranki mmaze okukola ng'abantu bayingira eyo biya ku biya naye industry erabika eseseetuse mu ngeri ki bw'otunuulira ebintu ng'ebyo nti twalina endagaano emisana twalina endongo y'emisana twalina ng'otegeera ebifo nti gaba beach gundi nabugabo san beach gundi kiri bwe kiti nga puroguramu eri kiriya naye ng'essaawa zino Uganda babadde ba lifeist mukyoba omanyi lifeist I think these times bafuuse serious tukyali ba lifeist muli mu serious age eya Uganda naye before abantu badigidanga abantu bakuba endongo abantu bakuba Lions wagiwulirako egundi wano eyebwayise Lions nagiwulirako buwulizi ng'olina woyita obuzangako ba Mad Tiger bajja kukubuulira Lions kyeki kyekyatubeezanga eyo n'ogaa kanzire Uganda male okuva ku ndongo maleyo wiiki naye nga nkubye emisana kiro misana kiro Kanzide yali yanga bayabayimbi n'abayimbi baperforminganga obanga ebeera disco bakuba ennyimba mweze mwagala Transide ze musinga okwagala leero nga bwe mulina ekinyaanyanya nga naffe wali kyekiba ekinyanyajaffe bwe ziwere 12 ne baggalawo mufulume biri olwo bafuluma waliwo abakulu bayingira oluusi oyinza n'okugattiramu n'okubiramu ne night n'ovaayo ku majja aye n'oddayo mu kibiina nga yekirekeesa okuva Friday Saturday Sunday nsasagge disco kyeyali y'amaanyi kilabu kyeyali y'amaanyi mu biseera byo ebiseera byange tekwa kuba Ange Siriki waliwo nga ne solo disco okusinga twagobereranga solo disco yali Deluxe yali ekinyanya kiri eno ne mukigoberera nekiri eri kyazeeri yali ekuba nga yetambula n'abayimbi bonna solo disco abakabi Orlando Shanks VVD Reddy Banton Michael Rose ojja okulabira ku baakabi Michael Rose omulimidde Michael Rose yali wa tabbo bwati Michael Rose nalaba nga bamujja ku stage 1 musajja ali okadduke mpaka mu America Michael Rose ngamba ate yali wa tabbo teriyo muyimbi mubi yabasanyusaako naye Michael kyengezaako okugamba ate yanditegandimanyikiddwa atya Lady Ba yali atya Lady Ba yajjanga is a simple guy naye nga ayimba danso bangamba naye yakuba si grand kamiliyoni siko bajira ku Lady Ba bangamba yatwalako kamiliyoni erandani oyo Lady Ba nga sita. This is why I'm telling you this all. Naye kati Reddy Banton yasobola otwala oluyimba ku radio ne bamusaba ssente ne ku TV ne bamusaba ssente. Kyabulabe. People get angry naga let me quit this thing. It is just wasting my time. Hey. Naye nga bapresenta bandi appreciate omuntu ngoyo naga balesa. Ayinayo bafaani be bangi nnyo. Chechi
kyekyaleetera abayimbi kubanga kati abasinga tebafunyemu ati waabwe kyekyalina okukolebwa because mwaba alina osettinga pace nti kati saa zino singa zigidi bwetulize eno mwaba alina osettinga pace genda kikonkuludinga bwe nti tulina emitima emibi bannayuganda full stop kati mmwe muyina emitima emirungi abatunoonya waliyo oli ng'amera akasajja naye nga bw'omuwa microphone tasobola nga nakimanyi yajjamu kasajja tulina emitima emibi ekyo kyoyobera okumanya eitha abatusookawo bakireeta ne kijja nga kikula ffe ne tulowooza nti music bwaba olina kuleeta mutima mubi okubeerawo. Okay, so Ziggy wejjusa okujja mu ndongo? Sejjusa kujja mu ndongo kubanga erina we yanteeka olaba leero ndi wano ekyo nkyebaliza Mukama naye music talina kunstressinga right now, talina kuba tebalina kye bakola kyesiiza kukola. Bano abandi abaliko sigambye baliko oba mu industry kale? It doesn't stress me because I've seen it all. Si when performing tekula kye nali nduubirira nasala ne mmanyika ne nkolerako awatali waffe awatali wamu ne nninnyako ne ku nnyonyi eziwera kati ate mba nnoonya kyenyo. Olowooza abayimbi abakadde tubasasudde kibagwanidde okufuna oba kibulamu? Nedda. Era mwandiyagadde basasula mugeri ki? Kubateeka ku Heroes Day, kubakola ki? Mwagala tuba appreciating mwe muba mulonda ekyo kiri erimu. So some artists are not appreciated. But they should appreciate them. Why? Why do you wait for them to die? And it's when you talk of the good stories, it's when you bring the big presents. Yet when they are still alive, you still mwagala basimulizaako nga true. Kyenyiza okugamba singa ffire Lutaya twamuwa ebimuli bye in his time. Would his family be like that? What do you think is missing in this generation? Biki ebimissinga mu ndongo yaffe ya generation yeno nga mwe abaluddewo bimulaba? We can't make history without reading the history. Yeah. We cannot. Tetujja kula nga tetulabidde ku bamuzeeyi baffe kiki babadde bakola. If you look at them, then you know where you are going. But now the new age is jumping it. It's too westernized, of which the western style is bogus. It doesn't have a future. Okay. We are adopting to the American system and style. Bwebagamba America ogamba it is heaven, but you go deeper and search about America. It has no origin, tebalina culture. What are you copying? We are embracing sex instead of making music. We are shooting videos, olina ogamba nti kati nshootinga video naye ng'ejjuddemu booty shaking. You get my point. We've lost the essence. We have a culture. You have value. Tuyina gye tuva ate tuyina gye tulaga. Oba tubadde oppressed as Africans batunyooma. This is now the time. Kiki ky'oterabira ekyakutuukako mu ndongo ogamba kino kyantuukako siri kyerabira? During my career nafunako accident yali embi ennyo yali egenda okutwala obulamu bwange.
nentuuka e Mulago naliyo nzekka ne bannange be natwalayo. That caused me a setback. No, nemanyi abantu bano abantu boyita mikwano gyo tebaba mikwano gyo. Oba ontegedde kyengezaako okugamba. You have a group following you gye tuyita eggaali, but get a problem is when you realize you've always been alone. Kyekyakutuukako. Yeah. Motoka yaggwawo and many mocked. They never appreciated it. Yafunye. But I broke my arm. Motoka yaggwawo. Kikikuwamu shock. Noddako emabega noga storage. Buno, it's a thin line between death and life. Wait. Noga chance. That is why I told you it's better sometimes when I'm alone. Kyakuba enchuku. Faruku, today you might have friends. Naifuna ekizibu. Otegerera. Kyenjogera si fiction. We don't have true friendship. Wali ova ku show? Nali nva ku show gayaza. Nengwa. Accident yagwawo. Yagwawo nga mu busiika emmotoka yanfula emirundi mwenda nga tosobola gamba nti eno mmotoka yabadde bweti. It folded. Sikatono gwewo. I almost lost my life. Naye nabeera mu ddwaliro nzekka nakomawo. Mikwano gyo tegiwali gyo? N'omukazi gwe nalina yagenda. What? Ensi nekudduka. Awo n'otegeera nti kati zigidi. Abantu si bantu. Ati owulira ekyali ku media nti yafunye accident. The statements they took. Nogaba naye n'abantu mwana kiki kyebasiima mu nsi. Ate tekannaba. Gyolai. Omuntu yayogera ku TV. Boogera bwe bati. Abamu baartisti banno, abamu bapresenta nogayi. Wali overspeeding you what? No, like time bad, you have to perform here, you have to perform there, you have to perform there. Oli ajja kusiba wakoze endagaano naye. Endagaano si kintu kya kuzannyirako. Yekuba sama. Omukazi yadduka buddusi waka. Ogambe ne bwe muyita abakazi bano tebabaawo. This is a sad story, man. Bano mundongo wona tebakola. Waliwo gwe nalina mu mmotoka bali bamuyita Makidali. Zino dread zasigala ku dashboard. But I had to stay in the hospital, clear their bills. Okulaba nti buli mwana ali okay. Wow. Kyongambidde kulu twazikolako Groups. Naye ogera otululanga naye tegasa. Disappearing. They don't appreciate what you're doing. It is like in the Faruku kamwesibeko antuuse wali. But for him talina value. Ekyo kisoboka. Ate nga yakusooseeyo. Kyengezaako okugamba. Ensi bwetyo. Ekyo toli kyerabira mu ndongo. Ne bayimbi banno tebalabikako. Breaks. Breakthrough ya breaks basalansale. Ngenda okuddamu okulinnya ng'emmotoka egize eki. Basalansale? Baani banno? Nava ku Kivvulu. Kivvulu ky'abayimbi bangi. Naye ng'emmotoka baagikuttemu. Breaks? Ngenda okuvuga ng'emmotoka yeetumbula bwetumbuzi yeetumbula breaks tezikyakola.
otya emmotoka neyeefuula netumbiira neneefuula emirundi 9 kati gwe bw'aba gwe ovaamu noddamu bw'ovaayo oba onoobeera otya kyokka ne ku kitanda banno tebaalabikako emulago wamutegeera yakola ekintu ekyo siyinza kugamba ono boono naye nga ze kyemmanyi baasalaasala break bino bye mugenda ne mupaakinga mugenza okuyimba eri eyiyo ne bagikwatamu ogenda okirinya oti ng'ova gayaze nga ne sipiidi gyedduka gwe togivugangako naye ngezaako okugikondensinga ne gears ngezaako okugissa ne gears wapi motoka neyeetumbula so abantu nga balina tebikoma nga balabye kabiifu tekakoma wano mu kwogera mu rediyo kaba kawanvu kayinza okutwalira obulamu ye music gwe tulina e Uganda tuwoza zigidi yabaaki zigidi kumbe abantu balina ebintu bye bakolaki bye bayitamu bingi ebyagwawo naye nga bishookinga you are like why it's just a talent tuni yali ekuleetedde ebizibu eno ensi giraba edduka taata ensi yaffe muganda kakati they wait for you in that moment ate lwe bakubira ddala emisumaali oba ontegera ku radios tv oli mulwadde otunudde booli oli nayogera ekintu nga kyowulira agamba ati kya busiru yeewambye beepanka nnyo kabakirabe omanyawo ebintu biba bingi present ono wakubira nga takumanyi kitegeeza wabaayo sponsor mabega kati awo saamanyi oba kiva mu ba artist bannaffe oba kivaawa edono so music is a very complicated game si bwe twalowooza nti bwekibuuka complicated muzannyo muwanvu ogwa music gwe oguviira mu kuyimba ne mutandika bulamu akuganyi gwe nkukubangu tekikomawo mumulabanga katemba but one will lose life at the end of the day ne Red Band yakuba yawa akayimba abayimbi simanyi balogo obeerijja okubanga balogo buli omwana story siwe yakoma naye ngera naye bw'aba akubuulidde ne mukwata wescam yakajjawa oba yayimba feeling z'abantu era akyogera ne ku TikTok Rediba ojja mmuyita nja munoonya Rediba owaye kati njogera nammwe tukube ku mboozi nyinza n'omumusangayo gye ndaga munsi Rediba mugambe munoonya jaja Rediba kalise njamugamba music si wetumulaba si bwato bwali ffenna bwe twali tumanyi olaba birala bw'omala okulabako noga bintu bwe biti music si bwe tulaba ono ebiri emabega wa music bajja kwewa gwosinga but kasita kyefuulamu katono bwekiti ga kumbe kino kiri kino kivula asanga mwana abantu ng'abantu bapa nga muyimbi yasirika n'ava ku nsi n'atunuulira ate nga baakusaasidde nze njogedde naye batono nnyo abaatula ebigenda maaso ate ako ka surface kuba togenze ddi bigambo ebijjira mu ndongo oli najja naggamba ekintu nogaye omumanyi oba tomumanyi nze nkugambye
music si waba wiki people woina katima k'enkoko kite tojja musobola kite music waba mitima migumu yeah ne bwe mugumu tukane waliyo kyosanga mugaye nokita naye kasi olina obulamu accident wagisimatuka n'ebirala bingi byotayinza tubuulira wano kati Zigidi alina ebintu biyitirivu naye okuuma emirembe obireka nebibeere banawulira ebintu awo neŋŋamba Zigidi naaba akupangira olukwe simanyi okola neŋŋamba manyi nabiwulira bireka tubireke naye nga bwompita okukuba ekidongo naye nga obeerayo booking enyo omuntu akubooking akugjawo kati Faruku gwonfunye otya ku simu anti kati wali abannanyini bifo ng'anoonya enamba ya Zigidi ng'ate nga nina page ku TikTok nga Zigidi Music nembeera ne YouTube channel era Zigidi Music nembeera ne X na Instagram byonna ng'omuntu bw'ateekeddwa Gmail kweri Zigidi@gmail konna kuwenza namba y'essimu namba yange eri 0704 556 555 oba oline Zigidi nakulengeddeko emutukula baŋŋambye wabadde obazze Raga yabadde wakabi baŋŋambye wabadde obazze twabadde ne Mad Tiger mubadde ne Tiger era tweyanza nnyo abantu b'emutukula twewuunyiza nti balenje nti balina mugikuba mugitta kyabadde ne Junior Player yabadde ne Players bambi yabaddeyo Junior alina ne new music ali mulungi ennyo Junior njagala tusiibula abantu Zigidi simanyi Zigidi olinayo ku baana abaana bange oba bakuba nabo bakuba mwebali nesaagala nnyo basamutuufu bye tukola andi bayinza olowooza oli singo ndi taata ne batandika amasimu ndi taata naye sakozi Zigidi ali biki nze yanyumiranga ndi taata naye sinoonya nawanika pozi bannaye bannayuganda bannayesanyusa nnyo okubeera wano ne muganda wange Faruku tugulubye Zigidi webala okumpita okubuuza ku bantu bange era sitera kuba ku interview ezisinga bannoonya ne bannoonyeza nno ddala naye bwe nawulidde nti Faruku yannoonya badde nina okujja kuba gwe oli muganda wange tuvudde wala ova eri oleeta akaziki kyali wange bannaye mbalabyeko anytime tujja kuba tulabagana Zigidi akyaliwo Zigidi akyakuba endongo Zigidi akyali mu studio Zigidi alina akapya nagenda okiraagira nga nina olukumi lw'ennyimba weeruli awo tekako buteesi Zigidi nagamba abankolera baali bamanyi ne tuyiga ennyimba 10